Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Waliwo wano omwana omuwala omukyala wambuuzizza nti oyinza kutegeera otya nti omusajja ono takyanjagala. Waŋŋambye nti nkubuulire kw'osobola okumulabira. Ekyamazima waliwo akabonero k'osobola okulabirako omusajja n'omanya nti omusajja ono ekyamazima kyaka takyanjagala. Waŋŋambye nti tannaba kuwasa nti ewuwe ogendayo bugenzi. Bw'oba oyagala okumanya nti omusajja ono kireka yankoowa takyanjagala, kankubireyo akabonero kamu ate nga kakulu nnyo. Akabonero kano ke kakyasinze osobola okukalabirako n'omanya nti omusajja ono takyanjagala. Nze mwesibako obwesibi. Buli w'olaba omusajja oyo nga takyakubira masimu, takyakusindikira message ku WhatsApp, ate nga mu kusooka yakikolanga, kimanye nti omusajja oyo aba yakwetamwa dda, aba yakukoowa. Ebiseera ebisinga ng'oyagala okulaba omusajja nti kyeka yanneetamwa, osobola omulabira ku ekyo. Omusajja aba takyakwagala, akuggyako ebirowoozo, asobola okumala ennaku eziwera nga takkubira ssimu, wiiki esobola okugwa wali nga takkubira ssimu, nga gwamukubira, nga takyakusindikira message ku WhatsApp, nga gwamusindikira message ku WhatsApp, asobola n'okugiraba n'agireka ku blue tick n'atakuddamu. Ebiseera ebisinga omusajja oyo aba yakwetamwa dda. Buli w'olaba nga ebyo byonna bye yali akola nga bitandise okubeera nga bikendeera, takyakufaako, takkubira, gwamala okumukubira, kimanye nti omwami oyo aba yakwetamwa dda. Era ebiseera ebisinga omwami watandika okukola omuze bwe gutyo oba akabonero ako n'atandika okukalaga, kituuka ekiseera ye waakwagalidde wakkubira. Tugeze, wasobola okuyitawo omwezi mulamba oba emyezi ng'esatu nakkubira essimu, naye ng'okukubira essimu ng'ayagala ojje akwebakeko, ekitegeeza aba akwagalako ekyo kyokka eky'okwebakako. Kimanye nti omwami oyo aba yakwetamwa dda. Ky'olina okukola naawe kennyini toddamu kumukubira, kuba abaana abawala abasinga mwe mwesiba ku basajja. Omusajja asobola okukulaga nti nakwetamwa, naye ate gwe n'osigala ng'omwesibako, n'osigala ng'omukubira amasimu. Omusajja n'amala ennaku nga takkubira. Buli w'omukubira essimu kiba kiraga nti gwamwesibako, beera ng'omwesonyiwa, yaba akunoonya. Buli w'olaga omusajja oyo nti gwe asinga omwetaaga, omusajja oyo abeera ajja kukumanyiira. Tolina kyojja mufunamu, wakwagalidde wajja okuyitiranga, akwebakeko, amale akugobe, era addemu abule nga takuba, takusindikira message ku WhatsApp, lwakwagadde era lwajja okuyita. N'olwekyo kimanye nti omusajja oyo aba takyakwagala ku mutima gwe, aba yakukoowa. Lwafunye ennyota, lwakwetaaga, akwebakeko, ate era kibeere nga kiwedde. Njagadde n'ekyo mubeere nga mukimanya. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.